akaseera akafaanagana bwe kati njagala kwaniriza Dr. Bossa wa Ebonies natandika okulaba nga omwana asanyirisanyi zuma okuze akyasaba era manyidde ddala nti engeri pasiteka gyabaddenga nakatemba alina olugero ne pasita Yiga tuzze asanyukirewo naffe ate atuwe n'olugero mwamanyi mu pasita Yiga kulutamanyi utabuze tutandisa Nsonga wenyini ensonga nyingi Mukama yebazibwe banange ekitalo nnyo ekintu ky'okufa tukibeeramu tubeera nakyo naye si kye kintu ekimanyirikika n'olwekyo tugamba kitalo nnyo naye ekirungi tuba tumanyi nti omuntu agenze wa muggulu era kati pasitali ne bamalayika bali mu kujaganya bali mu kutendereza Katonda tukyebaliza ekyo abasigala kuno omuzungu agamba tuba tucelebratinga his life tuba tujaguza obulamu bwe n'ebintu byonna byatukoze eki byetuyiseemu nga tuli naye ndeeta obubaka okuva mu ba Ebonies obw'okusaasira ba Ebonies tubadde tumanyi nga faani waffe ennyo pasita abadde ajja nnyo mu theatre laborita buli lwe tubadde tukulawo omuzannyo bambi nga ye wuuyo naye nali kyewuunyanga ngaba nti pasita omu nga atwagala nnyo bw'ati okutuusa bwe namanya background ne mmanya nti pasita was an artist. He was an artist. Naye ate nga artist ow'amaanyi si bano ba artist naye nga artist ow'amaanyi eyayagala nnyo art. Awo enalabira nti wamma kyenva ndaba ebitone bingi nnyo byazze akwata ku mukono abantu bangi bakutte ku mukono n'aleeta kuki n'abaleeta mu limelight ekyo tulina okukimwebaliza nnyo kubanga kikoze nnyo abaana bangi nze ne mubibalabe twalinayoko omwana damali kirawo ne Pedro Matovu bonna baliko mu Ebonies naye nga pasita yeyabakwata ku mukono n'abatuusaawo pasita abadde alina ekintu kyenjawulo kyenamulabako ennyimba ze olwa mwegendereza ebintu byonna byeyayiiya ennyimba ze yayiiya ennyimba nga zibuulirira nga toyinza kutula butuuzaawo n'oleka bulesa oluyimba ne lugenda mugenzi naye ennyimba ebintu byeyabuulirira ng'olina okutuula n'obifumiitiriza omuzungu kyayita food for thought nga wakulekera food for thought n'olwekyo yalina ekitone eky'amaanyi ekyenjawulo pasita nze nafunako omukisa okumusisinkana naye nali ntegeka omukolo gwange nga njaguza emyaka 33
nga ndi mu industry eya entertainment. Najja ne mutegeezaako nga muyita. Nze nalize kumuyita buyisi. Njagala okolaga engeri gy'ayagaliza abantu. Nalize kumuyita buyisi kujja ku mukolo. N'agamba nti nedda tekisoboka. Nina okulaba engeri gye nkuwayo akantu ekintu kitambule bulungi. N'akakomooko n'alagira ku Ebonies nti mubuleke ateekeko obulango bwonna bube nga buyiika nga tasasudde sente n'emu. Nendaba omuntu eyalina omutima ogwagaliza. Nze era nkikakasa era nkimanyi nti pasita waffe ali mu ggulu. Mu kibuga ekyo Katonda kyalimu. Nja kusaba pakusi oba olina ojja kungoberera bumalezi nkulakola. Tuline kibuga ekitukuvu ennyo kye yazimba Yesu mu ggulu, kye yateeka ennyo eteri kulwala. Ekibuga yakiyingidde dda obulamu kakati avudde mu bulamu buno obulimu okufa ali mu bulamu buli obutaggwaawo. So n'olwekyo kyonna tukyebaliza Mukama. Kye njagala okwogerako eri abantu n'okubategeeza nti wano ku nsi si tewali asalira muntu musango. Ekyo Katonda yakyerekedde kiriwe. N'olwekyo si kituufu okusalira muntu musango kuno ku nsi. N'ekirala kye njagala okwogerako nti tulina okurespektinga buli omu embeera ze n'engeri gy'ayinza okutuuka ewa Katonda. Okujja wano bangi abamu muyinza okuba nga mwayise kasubi, abamu muyinza okuba nga mwayise ebifo bingi nnyo, waliwo bayise abagwayise okujja okutuuka wano. So n'olwekyo amakubo mangi nnyo agajja okututuusa mu ggulu. Buli omu ayinza okukwata erya tabaka, omulala akwata erya maramu, omulala akwata eryaki. Respectinga ekkubo buli omu lyatambudde tulyoke ffenna tusisinkane mu kifo ki kye twagala okubeeramu. So I think that is what it should be. So let's respect ourselves mu ngeri eyo.
ba Ebonies abamu tebasobole kujja naye tujja kusobola okujja mu kuziika so tujja kugezaako okulaba nti twekuŋŋaanya bulungi tulyoke tujje mu ngeri ebulungi tubadde tusoose kujja kubatuza tujja kuba nti tujja kujja nga bwengambye tujja kujja nga ba Ebonies ffenna era nga bwogambye nti pasita tubakola kimawulo naye kuba kwebaza so n'olwekyo tujja kujja twebaze mu butongole nga ba Ebonies wano naye twagala okubakubagiza era tetugaana kubakubagiza kanisa ya revival ate ne TV ya ABS n'essomero mwenna kyensaba ku ngeri yageze mu ngeri gyendabamu Pastor Andrew alina kati eddimu ddene nnyo yeetaaga kuyamba twetaaga okulaba engeri ffenna gye tubeerako okumuyamba tabaliwa mwongezi engeri gye tubanga tumuyambako kino kinene nnyo so n'olwekyo we all have to see how we can stand by him tube nti tumuyamba okulwaninga ekintu kyaffe kanisa esobola okutambula obulungi ABS naye ekutambula bulungi tubasabira Katonda oyo ow'amaanyi abakumye ate abongere emikisa mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe olwaleero Haleluya Dr. Bossa n'ekigambo ndabye waliwo ebirabo bitandise okuyitako kubanga kubadde minisita n'akumala engamba ntuyiza n'okusula naye mwena tubasimbula mu nyumba yange haleluya Yesu yeebazibwe amina njagala kuyita